ne ba journalists abakadde bannange mutukkirize ffe emijiji egiriko running industry okitegeera you have the right to talk about bakadde bayimbi banno oba defending okole byonna byosobola but as we speak right now Edisendi talina kyagamba industry empya eriko kati Nimrod ujonga alina naye pressure oba ekiwalaata kimutawanya butawanya kuba Nimrod ekiwalaata kyatuuka ku nkoona bangamba psychologically ekiwalaata bwe kikula entuuka eno emabega reasoning yo naye ebeera eri tailored to that. Nimrod yava mu NBS ejjinja nga nabe takyalina nnyini waayo najja FMC TV ne bajja wano Kini Kalisa yagulako TV radio yasigalayo ye najja wano n'anoonya omulimu wa Munesia gye yava n'afuna omulimu ku Galaxy. Nimrod alina emyaka 45. NBS emaze emyaka emeka mu Kampala. Kola research. At one point yagezaako kwogera ku show ya Spice ne Jula. Azze kwogera ku show ya Gravity zijjudde. Okitegeera. I would like to with all due respect asigale mu ba legend be abakadde banne aba defending abeko ne kyabagamba but as we speak bijine emijiji emito talina kyatugamba. Sinomya tuli bito etutamye. Batuli bito just do your work. Kole bibye bisinga ebyabali abakadde abantu bagala. After all population esinga abantu abasinga mu Uganda bavubuka. So wantu balina audience nene okusinga abakulu. Nata musinza audience. Era chovala agala omwaganya. Kwa etalina. Bobanga goli youth and you resonate na bato banno. Lwaki ate omukadde akusinza audience ekutawanye kulumya omutwe. Alina okumanya Nimrod atandise yatakula Juliana ne bamuwokyerayo n'adduka. N'akola white party n'emukuba flat. Akutte ebintu bingi. Nimrod kakkana. Kuba music wo oli musajja mulungi ne simanyi kutawanya nnaku zino. Kakkana. Oleke ebintu ebyo. Kola mulimu gwe gwokola. Let people judge the rest. Gwe toli judge. Atalekera okubukira ku Gravity. Mbolo kuba yagala abeere nga banakola akapate ku beach kazina onajja kujja mukubireko. Fa ku craft yo.